Kiki ekibalinnyisa ennyonyi ne muva ewaka gye mugenda okubeerera seefu ne mujja eno mu mawanga nga mukimanyi nti nno muyina ebizibu? Igwe okimanyi nti oyina embeera etakusobozesa kubeera wala, embeera egenda okuviirako okuluzinga obulamu bwo eyo gy'ogenze, wabula naawe n'okwata passport n'olinnya ennyonyi. Kiki ekikujja ewaka ewali abantu bo abategeera embeera yo, ate n'okwata ekkubo n'ojja mu bantu abatamanyi nti ebintu weebiti gyebiri? Yes, oyinza okuŋŋamba nti neeno gyebiri ye bigenda kubaayo babitegeere nti oyo omuntu abiyina kubanga wakala yaabwe muntu waabwe, naye gwe omukozi obukozi azze ogenda bategeeza otya nti oyina embeera etakusobozesa kubeera nabo nga bakuteekamu ssente zaabwe empitirivu ojje obeere nga obasaavinga? Otuuse eno otandise okwekola obusolosolo, tubagamba nnyo ne tubaterayo obutambi bungi nnyo nga tubasaba obutambi buno mubeere nga mubuyigamu, tubazibula amaaso ku ebyo biki kampanizi zammwe ze bitasobola kubanga babategeeza. Ebintu ebimu tebabibagamba, naye ffe abali eno tubagamba ebintu bino nga twagala bibayambeko, wooba oli awo bisobole okutangira okugwa mu buzibu gye bujja eyo mu maaso. Temwagala kuwuliriza yenze Shila Adita, kwata mu link onsinkanayo ku YouTube channel yange, subscribinga, kwata ku notification bell, buli video gye tuteekayo ekutuukeko. Ate era njagala okubategeeza nti ku Instagram kwe ndi bulungi nnyo, osobola okunfollowinga eri gwe wena ayagala okunkubirako, ojja kunkubira nga okozesa omukutu ogwa Instagram ngubeerako, kuba essimu yo mbuulira ky'oyagala mbeere nga nkuyambamu, engenda kubanga nkituusa mu bwangu nnyo. Akatambi kembateredde mu video yange eno, nsuubira abasinga ku mmwe mwakalabyerabyeko dda, wabula nga ate tekitugaana kubanga tuddamu nga tukayigamu. Akatambi kono omwana omuwala yakwatibwa empewo z'ekika. Empewo zino eno ne zitandika omukolako ebyo byonna bye mulaba. Kyova olaba ffe tubagamba nti nno mwaba yena ebizibu ebibatangira okujja eno, oyina ekirwadde ekyenjawulo kuba na kino tugenda kitwalira mu foomu ya bulwadde, nga gwe okimanyi nti oyina empewo z'ekika zikutawaanya, oyina obulwadde obw'enjawulo, obulwadde obwa asima, obulwadde obw'omutima, obulwadde obw'okugwa eddalu, oyina ovaavaako obulwadde obw'ensimbu, obulwadde obwa awusaazi, ng'okimanyi nti gwe zikuluma ne zikujja mu mbeera n'ebintuntu ebirala. Tubeera nga tubagamba tokwatanga ekkubo n'ojja eno nga tomaze kwejjanjaba gwe ng'omuntu. Oli mulwadde wa nsimbu, kiki ekikukwasa passport ojje okuba ekyeyo ky'emyaka 2? Okimanyi nti nno omutwe gwo guvaavaako n'ogwa eddalo, kiki ekikulinnyisa ennyonyi? Oyina ebizibu mu famire yammwe gye muva, muli bali abantu mutankuula entanda ne mujjayo emirambo ne mugirya. Ki ekikulinnyisa ennyonyi okujja nga tebannaba kujjako kitambo ekikuleetera okwagala okulya abantu? Kiki? Mazima ddala okuleka nga nammwe munoonya ntondo ku bantu, munoonya kubijjisa bantu paka ku level esembayo. Gwe kennyini oyina ebizibu, lwaki tosooka kukola ku ebyo bizibu olyoka ojja eno? Jjukira ebizibu ebyo wonooba tobikozeeko bigenda kusumbuwa, ate abantu b'olimu tebagenda kukutegeera era tebajja kutegeera ye lwe baali bakutegedde ddi, lwe baali bakutegedde ddi nga tonnaba kujja. Tubagamba mukole kyonna kyonna ekyetaagisa. Igwe ayina ebisiraani oba wabibuuka oba babikuteekako mu famire yo nga baakuwongayo, weetambulireko nga tonnajja. Bamapasita gye bali mu Uganda, bamashehizi gye bali, abasawo abaganda gye bali, genda babeere nga bakujjako ekyo ekyokoola ekikuleetera okwagala okulya abantu, ekikugwomosa ekiro mu ttumbi ogyemu engoye otandise okutambula. Obutambi bw'abaganda baffe bangi abasezi abali eno mu mawanga mu bulabi, abamu ne babakanyuga eyo mu kkomera. Kati ab'empewo nammwe muli eno mutusumbuwa. Omuwarabu ajja kukkaka akukube alowooze nti oli mu kwekoza toyagala kukola. Omuwarabu ajja kukola ekintu alowooze nti nno gwe wamala okulya ssente zaako, taddemu ssente akuleese, otuuse eno weekozaakoza ebintuntu olw'okuba toyagala kukola. Yes, abamu mubikola ng'olumu mukooye okubeera ku byeyo, okooye okukola okola nnyo n'ogamba bwe nnaatandika bino bagenda kunzizaayo ewaka olw'okuba bagenda kutya. Njagala okukutegeeza
njagala okukutegeeza mwannyinaze bw'obanga okooyo okukola waliwo engeri endala gy'osobola okuddamu ewaka ate n'egyo emizimu egibakwata nabo baakiyiga nti waakwatibwa empewo nga zino eno munnyike mu ttanka y'amazzi bwakuteeka mu ttanka y'amazzi eyo n'ofiirayo nabo bakikwata nti empewo we zijja mumukeeko mumukube zigende bwe banakuba emiggo eginaakujja mu bulamu bw'ensi triki nga zino nabo baaziyiga nti mu abakozi muzikola so engeri ennyangu igwe ng'okooyo okukola tugenda kiteekawo mu katambi kaffe akokubiri kikyoyinza okukola ng'owulira okooyo okukola oyagala kudda waka kisobole obayambako yenze Shila Adita ku Instagram gyendi ekyokukola okimanyi infollowinga ayagala okukubakuba ku YouTube kwendi nnyo ne ku TikTok kwendi jangu twesinkaniyo imbagala nnyo